Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV atannaba kubanga osubscribinga nnyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna njagala kubaako wano ebigambo byenkuwa owulire ebitali birungi ewa maama Rebecca Kadaga. Kigambibwa nti waliwo akabondo k'abantu, kigambibwa nti waliwo akabinja ketuyinza okuyita ganga nga kano kagenderedde okulaba nga kasaanyaawo obulamu bwa Rebecca Kadaga. Bigamba byeyogeredde njagala kubanga mbikuwa obiwulirize otegeere baani abayinza okubanga baagala okusaanyaawo Rebecca Kadaga era bigendererwa ki ebiyinza okubanga bireetera Rebecca Kadaga okubeera nga bamusaanyaawo. Bigamba byeyogeredde wano njagala kubanga mbikuwa owulire amawulire genjagala okubanga nkutegeeza nti Rebecca Kadaga eyaliko speaker akubiriza parliament nga kati we twogerera akolanga first deputy prime minister Rebecca Kadaga ate era nga mu ngeri y'emu ye mubaka akiikirira abantu b'e Kamuli. Mubaka mu parliament yajjudde akiikirira abantu b'e Kamuli ng'omubaka omukyala. Rebecca Kadaga njagala okutegeeza nti mu ngeri y'emu asavinga nga minister ow'ensonga za East African Community Affairs mu cabinet ate nga bwe nkugambye nga ye mumyuka asooka owa prime minister oba kye tuyita first deputy prime minister Rebecca Kadaga. Kati amawulire gafulumye mu ngeri ey'okusaagirira amawulire gazze olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa mwenda omwaka 2024 nga amawulire gano gatiisaamu amawulire nga gantiisa nga galaga nti Rebecca Kadaga waliwo akabinja k'abantu akapangisibwa oba nga kagenderedde okulaba nga kasaanyaawo obulamu bwe. Rebecca Kadaga nkugambye okuviira ddala we yava mu kifo ekyokubeera speaker akubiriza parliament ebintu bibadde tebitambula bulungi. Alabiddwako ng'enfaanana yeekanga alinga eyalwalamukko alinga ayinamu obuzibuzibu era abantu bangi badde bayina question marks nyingi nnyo ku mbeera y'obulamu obwa Rebecca Kadaga. Wabula njagala kubaako wano eddoboozi lyenkuwa oliwulire nga ye yennyini yennyonnyolera baani abaagala omusaanyaawo lukweki lwe yaguddemu era n'ebigendererwa bya bano abaagala okusaanyaawo Rebecca Kadaga obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Wabula nga bulijjo wentera okubanga nkugamba nga sinnaba kubanga nkuwa eddoboozi eryo nga sinnaba kubanga nkuwa akatambi kano Rebecca Kadaga nga yeeyogerera ebigambo bino njagala ate nsooke nkuyiseeko mu nsonga zino mpiseewo wano akalango kamu katono nnyo tubeere nga ate tujja nkuwe ebigambo bya Rebecca Kadaga ye mwennyini ng'abyeyogerera oluvannyuma nkubuulire embeera nga bweba etambudde mu kutu gwa Redzone TV webale kubanga okyagoberera kampiseewo akalango kano katono nnyo nzije nkuwe ebigambo bya Rebecca Kadaga nga nnyonnyola gwe ategeera obulungi ennyo olulimi olusoga ogenda kunnyambirako wano ogende mu comment section osanga ojja kwongera okutambuza message n'abalala abategeera olulimi olwo oba abatalutegeera babeere nga bagitegeera bulungi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, embeera bwetyo bwekyatambula njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Rebecca Kadaga ye yennyini nga yeeyogerera engeri abasajja gye baagala okubanga bamalirizaamu obulamu bwe. Akatambi kano njagala gwasobola okusharinga atasobola kubeera nga osharinga genda otuwa ekigalo kuba ntera okugamba nti gyokoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga etambula naye ng'ebya maama Rebecca Kadaga si birungi yadde dakiika n'emu. Wuliriza mu ddoboozi lino ategeera obulungi ennyo olusoga genda mu comment section otayipingemu ebigambo bino atategeera bulungi lusoga ajja kubiwulira. Ngenda kuwa ne source endala eraga oba ekakasiza kino ti Rebecca Kadaga waliwo ebitagenda bulungi waliwo olukwe olw'okwagala okumusaanyaawo. Wuliriza bino mu bigambo bimwe nnyini nzija ate tubeere nga tweyongerayo.
Ndimwe na mifonti abikonde bize mukalu bakaina kulanga atu atandiko batandise okola violence yeni obisi sikire bintu aye eri omukulembeza mu Uganda muno yapangisa abantu bena abe muri kogera abafere ati mulinde mama alwa bita mu mutege mu mbande yawo ku deposit ya 2015 yasoka kweta abe bikado yakatomu cyawda cyero kubita ku rugudo rw'idindoro laki mutega kuri mu banda abikado akato uyu muntu waife wane kiturese yawe tayire teso wakati ife obangene kiturese siga sente so ni plan ne mpano ya feeling akubali yara kubona wakati mpano ni mwabali okumpyawo mumbande kubanga bitakurugudo line obanga olino obulu ya lwacho rwanda kuba kibali kwa tikitu so bana muri fira mu kifoti jiranga da Yes, bigambo biwulidde bulungi nnyo, bigambo bya Rebecca Kadaga mwennyini nga yabyeyogerera embeera bwetyo bweri gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Bino nno tebinnakoma wano, waliwo n'olupapula lw'amawulire okusinziira ku mukutu gwabwe ogwa Daily Monitor official website eya Daily Monitor olunaku olwaleero ngenda kusomeza 17 mwezi gwa mwenda 2024 ku website yaabwe bataddeyo nti Kadaga reveals assassination attempts on her life. Kadaga annyonnyodde olukwe olw'okwagala okumwegezaamu okubeera nga bamutemula. Ebigambo biwulidde nja kujja mbere nga nkuwa details naye nga kigambibwa nti waliwo abagala okubeera nga basaanyawo obulamu bwa Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga mukyala bambi asavinze ku myaka gye 68 yasavingako nga speaker akubiriza parliament nga asikira Edward Kiwanuka II mu kifo ekyo era nga yasavinga okuviira ddala mu mwaka gwa 2001 paka mu mwaka gwa 2011 oyo yali Kiwanuka II. Kuva 2011 Rebecca Kadaga n'afuuka speaker wa parliament paka mu kalulu ka 2021 newankubadde nga moyo parliament 2016 ne 2016 paka 2011 Rebecca Kadaga era mu parliament yaliyo ng'akiikirira abantu baakiikirira. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa kutaano omwaka 1956 gy'emyaka gye gy'obukulu 68 bwe twogerera. Rebecca alitwala Kadaga mukyala munnamateeka munnabyabufuzi ate yasavinga nga speaker nga bwe nkugambye owa parliament. Yalondebwa mu kifo ekyo ekyokubeera speaker akubiriza parliament ennaku z'omwezi zaali nga 19 omwezi gwa kutaano mwaka gwa 2011 era yaggyibwa mu kifo ekyo mwaka gwali gwa 2021 ennaku z'omwezi nga 21 mwezi gwa kutaano 2021 we twogerera nga bwe nkugambye yasavinganga omumyuka asooka owa Robinah Nabbanja ye prime minister, first deputy prime minister w'eggwanga erya Uganda ate nga mu ngeri y'emu asavinga nga minister ow'ensonga za East African Community Affairs mu cabinet oluvannyuma lw'okubeera nti yalondebwa mu kifo ekyo. Ono ye mukyala oba ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kamuli mu Busoga sub-region mu parliament yabakiikirira naye nga kigambibwa nti ekifo kino akibaddemu okuviira ddala mu kalulu ka 1989 oba okuviira ddala mu mwaka ogwa 1989 ng'asavinga mu kifo ekyo ng'omubaka wa parliament akiikirira abantu ab'e Kamuli omubaka omukyala. Kati wetwogerera amawulire gazze ne gatutuukako wano ku mukutu ogwa Red Zone TV n'enjagala mbeere nga kutuusako naawe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Rebecca Kadaga gwawulidde akatambi ng'otegeera olusoga ojja tuyambako obeere nga ate otegeeza omulala. Bw'obanga tutegeera lusoga era ojja tuyambako obeere nga owandiika mu comment section yawo tujja kugezaako okulaba nga ate tukutuusaako byonna nga bwe bitambula. Wabula nga Rebecca Kadaga kimanyiddwa era kikakasiddwa ne mu bigambo bye mwennyini ng'abyeyogerera. Ngenda kwongera akatambi ako nga mmaliriza oddemu okawulire bulungi nnyo nga Rebecca Kadaga annyonnyola butya bwe baagala okuba nga bamutemula na nsonga ki eyinza okuba nga yandiviirako okumutemula. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako. Ndimwe na mifonti abikonde bize mukalu bakaina kulanga atu atandiko batandise okola violence yeni obisi sikire ebintu aye eri omukulembeza mu Uganda muno yapangisa abantu bena abe muri kogera abafere ati mulinde mama alwa bita mu mutege mu mbande yawo ku deposit ya 2015 yasoka kweta abe bikado yakatomu cyawda cyero kubita ku rugudo rw'idindoro laki mutega kuri mu banda abikado akato uyu muntu waife wane kiturese yawe tayire teso wakati ife obangene kiturese siga sente so ni plan ne mpano ya feeling akubali yara kubona wakati mpano ni mwabali okumpyawo
awo muvande kubanga bita ku luguudo lwammwe obanga olina obulwira lwaki olwana kuba kibaliko ati kituufu so bana muliifira mu kifo tujulanga dda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.